Okay, a very beautiful morning, a very good afternoon, a very good evening. Chija kusinzira budde chi video eno wegenda okubeera ngati ekutuukirako Fahad Preyuji here. Wendi nnyo okubeera ngati ekutuusako update ku biki bitambula mu ggwanga lyat Uganda sakone bweru ggwanga gwali eyo akyonyiza okubeera ngati okola kiri kimu likinga ate sharingirako abalala nga bw'osobola comment section ojja kugenda wansi awo bw'obanga osiimye program tekigenda kubeera ngati ogenda wansi awo n'oteekawo ka comment ko ku biki bino byonna byogenda okubeera ngati olaba mu video eno era nga njagala ndowooza bazeeko emyaka nga ebiri esatu egiyise emyaka esatu nina program gye njagala okubeera nga tebazanyirawo olunaku Bebe Cool lwe baali bamutidde mu studio yawo ku NBS TV era nga wano yali agezako okubeera nga temunaye alumbagana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu munnange Bebe Cool kasuku yali amutidde mu studio yawo era nga sagala kubeera nga tejogera bingi nnyo njagala beere nga tembibaterawo awo tubeere nga tetuddamu twejjukanyamu program eyo nga bwe yali etambudde olunaku olwo likinga ate sharingirako abala tukatoko mutongole subscribing nga oleme kubeera nga osubwa mawulire ate nga nkujukiza tewerabira kubeera nga onoonya ku Sheikh Ashraf musomi wa dduwa enamba z'essimu ziyitawo wansi awo ku bustika beera nga okopollako enamba y'essimu ajja kubeera nga akulombera edduwa ku bbeera isi nawe obulamu bubeere nga bukutambulira bulungi nnyo maridadi sana side ene endala Habibu airport pick up obanga olimu kubeera nga okomawo mu ggwanga lyat Uganda nga webuuza ani ayinza okubeera nga akukima ku kisaawe sako n'okubeera nga akutuusayo nanda gye wadagadde okubeera nga otuuka ate mu budde beera nga awo banoonyako wansi awo era sitiri ku stickers obuyitawo bajja kubeera nga tebakukima ku ssaawe kamere nga tembaterawo ensonga zino nkomewo n'amawulire amalala gye tevaawo okumaliriza next time mutwa time emala award ezo kyewabadde obuuza oba basaddewo lwa Bobi Wine ono yagamba crash Bobi Wine Bebe Cool tasobola crashinga Bobi Wine Bobi Wine kati waali yagenze nze nkubulya mazima Bobi Wine walina chance Bebe Cool walina chance crashinga Bobi Wine wali mu kusooka wali kasuku by your opinion it's okay nayenze buli wemulabanga ku stage kwali nga ayogera ku microphone nga bagenda kujja abayimbi bafukamire bagabe t-shirt ngolomanya pini eri munda ekyo kimu nze tuyina ebintu byaffe bwe tubeera tubiraba that's why then who says that yours is the right one what about my opinion okay the honest truth is Bebe Cool had the chance wali after 2016 bazze now Bobi Wine we yajira nga atandikaawo after okuwangula kali akalulu but somewhere somehow no mukisa ne bagumuwa somewhere somehow sanata koisa bulungi yalowooza nti he can fight this battle alone n'atayita abantu kumulwanirako especially bayimbi banne so that battle fell flat and that is the honest truth today Bobi Wine posing abanyumizeyo mu hotel zebabeera nakunyumyako but away from that Bebe Cool you know I've supported you all these years Bobi Wine nga musangana ngamba goli musajja wa bafudde let me tell you something musically I don't support Bobi Wine naye wano be bali mu bintu bya politics of course politically ali mu politics I don't think any other on any day you will crush that guy I will let us pray for you I like your submission let us pray for you I like your submission now Bobi Wine putting me on panic that doesn't happen Bebe Cool doesn't go on panic because of Bobi Wine but only I am speaking about a seat that takes the future of my children the future of my business and I'm seeing a wrong person assuming it by the way I'm very sure he's not looking at that seat because he knows himself he can't sit there. Why? But it is because I know the intentions of this young man post-election violence. So for me, my duty is to make sure that the public gets to know that the so-called image that these guys are planning to put there that they have support and old man doesn't have support. My issue is to bring out that the old man has support and more so that that can cut out the mentality in the young people to do with post-election violence because definitely every person with a brain nga tuvuddeko kasuko nansonyiwa tulina obwongo buli muntu akimanyi nti omwana tasobola kusinga ki kalulu but the point is post-violence election esoboka lwa nsonga abantu bakulembeza abavubuka abato bambula kalivu nga bwe walaba luli mu kwekalakaasa ajja batekamu ekintu nti babbi akalulu then wabeewo abantu abavubuka bakonfrontinga poliisi naye bw'ojja emabega ng'obalaga nti nedda omuzeeyi alina massive
support kitegeeza nti neyaligenza okwekalakasa yekubamu n'agamba omanyi akasajja kakadde naye kakyalina ki. What if he becomes president? That's not a case to contest. Muganda wange. But what if he becomes president? And so I'm a Ugandan. And I will Bebe be here in Uganda. Let me tell you this. I am submitting. Bebe Bobi Wine bafuka president taina chagenda kola Bebe Cool. Taina chajja mukola. Because this country NNC. Ne waliwo obuvubuko obujja okuduka. Kasuku. Ochimanyi. NNC n'emirembe gyayo. The submission is on the crushing of Bobi Wine. If Bebe's appointing authority evaluates his work, he's done poorly because omwana yamuleka yasikamu yagenda. Ekyo sijja kikiriza ku standing. Muli bawagizi ba Bobi from the big ono ye muwagizi wange. Naye gwe sendi. Nali muwagizi wo. Ankumye bumi interview kyekikunyiziza of late. Naye njaji kuwanga weterezeza naye Edisendi aineko ku mutima. Edisendi eko let me submit last. Sendi yayogerako ne ku mwana wo. Olabye ko. Ate ya pikinga natandiko tunda omwenge. Very important for Edisendi. Omanyi je tukoma okaddiwa n'entondo ziba nyingi. Ati ku myaka gyo woli nkusaba. Ne music kati tokyamutegeera bulungi because kati kusawa zino nze nikwana mu 3 nali kwa 5 mu 2 kati music oli ku 6 kale kati olina okukkiriza ebintu ebimu kiba kiganye teri muntu atayagala kukola na mukulembeze wa ggwanga taliyo mwena muno mukinoonyeza ne kigaana. Appreciate a man who has done so. And secondly nze ngenda babulira na Uganda. Let me tell you something. It's single baluma nze ndabisa akalenzi kamwe nkalabisa. You know very well singa mudeyo ne mwogera n'okwogera off record kale singa tekyakuke. But you lose sleep over Bobi Wine? No, why? I am talking about a seat that from your submissions, my submissions are very simple. Thank you so much, Bebe Cool. Thank you so much. Ogenda kugalawo show nga tobuuza kibuuzo kiri important. Kimubuuze. Ekibuuzo kiri important kiri kimu. Mami Zwali ati. Anyway, thank you so much. Neta, we are going below the belt. Kiri important. Tetuleta family wano. Mami Zwali ati. She's doing okay. No, tetugenda bireta. Anyway, thank you so much. Bebe Cool, thank you so much. We are so humble. Edward is saying, thank you so much. Yes, Sebo. Taxi return. So oleka amala okusubmitinga kuba URA eweereza message ignorance mbi ayogera ignorance. I dare him on another thing. Yes. Siberangako member wa UPRS. Siberangako mukozi wa UPRS. Si subscribing anko na UPRS. I have never ever eaten money from UPRS. Mukulu wange Andrew Beno ni kibuuka. Ono lw'obutamanya bwe bumutawanya. Andrew Beno ni kibuuka. Njagala omuntu yenna gyali owa UPRS. Whether member, whether CEO yavaako, whether a chairman bali bonna. Andrew Beno ni kibuuka has never been part of UPRS. But oh no, because njogedde kibuuka ali mu federation. Ali mu federation of performing artists of Uganda. Eto kyempita ignorance. Eto kyempita ignorance. Osegedde. Nsaba. Beba atukolere kimu. Atulage tax return ku email. Ng'asasula omusolo ku miliyoni 5. Ze yafuna zisukamu kubanga wali atunze tiketi za 10,000 azitulageko kubanga tize URA yampereza message ezagala ezaguno omwaka tulageko ku tax return kasende kengoyeseza konna mu kampuni yange kati mugenda kulaba amanyi ga wahala. That's why I told you obutamanya chibi. Ignorance is bad. Yes. Already you know Golden Heart was organized by Amber Heart Foundation, an organization of charity. Okay? Yes. So do charity organizations or events pay taxes? And when that event was done, didn't I take 11 kids to India and their hearts were cut? So
when you're talking maaso g'abantu beera ng'otegeera by'oyogerako. Bw'oyogedde mu kusooka oyogedde ku Amber Foundation. Post eyo eya concert ya Bebe Cool yali clear ng'egamba Amber Heart Foundation presents. And you also ne bwe nayita press conference mwalaba abaana. Twaliyo press conference. Naye nedda, do we agree? Kasuku. Do we agree on that? Do we agree? Charity organization yeyo concert yeyo yali esasula musoro. Nze siri away about charities whether they pay taxes or not. Bebel's to the press conference. Yakusaba mukolo wangatangazeemu I'm asking, does a charity organization or a charity event pay taxes? Yes or no? Kumwenna kulika ina charity ngojeko Bebe. I talk from a knowledgeable point of view. Do charity organizations pay taxes? The taxes, charity organizations don't pay taxes. But the moment you earn an income, you have to pay. I pay taxes. Yes. The moment you earn an income, and from a very reliable source, from a very reliable source, Amber Heart Foundation contributed only 60 million to that cause, not the 500 million you charge. Do you know what? Saba Uganda Revenue Authority. Saba Uganda Revenue Authority. Ekwate Bebe. Aimujeko omusoro ogwa 500 million. Sendi mwagala ko bino. Echange kiri gamba producer wo ayitowa URA olulala nkomewo ne Bebe njogere nga waliwo n'owa URA okiraba atapute ensonga tulabe if I'm right or wrong. Onasasula omusolo gwa gavumenti. Tuveye tukomewo Bebe. Katono. In a minute. Now, don't shake because of corona. Atuleme kugira. Tukomewo. Kamuyambe mathematics mawe. Okay. In a minute, Bebe. Omuntu okufuna profits ku event asooka najjako sente z'abaataddemu. Okay? Nalyo atandika okwogera ku profits. Bw'otunuulira concert ya Bebe Cool ey'Kololo, it costs about 280 million shillings to organize that concert. Never fudde bannange. 280 million ezo budgets nzirina mu buli ngeri. Tent ebbiri zokka za costinga 46 million okuva mu company bagita batya photogenics. Okay? Sound ya Elvis nga tonakola kintu, only Elvis to deliver stage lights, sound generator. That is not less than 120 million, including obutebe. Bannaye wadde sekyanzi mwagala nnyo naye Bebe ekyo si kituufu. Tofaayo. 125 million. Twogere republic. People can go. Sinkibenses olo tuwayo receipt eraga 125 million. Omusajja alina ebizibu ojjakuleetera obuzibu. Omusajja alina ebizibu oyogera ebyo olw'engeri ejjamu kimako. Kino bakiyita overpricing. Now, you see, again ngenda kubagamba. Nguze air tickets bili okuva South Africa okuleeta omuntu eyakola sound n'omuntu eyakola lighting. That's why that thing was like that. Secondly, ticket zange nzikubira Dubai zibeera kadi. Okay? Si bipapula bino. Era mwenna mukimanyi nti kadi Dubai zibeera kadi. Bwe bazireeta wano omuntu azikuba. Yono omukyalo wa gundi yatundanga ennyimba zaffe bamuyita ani? SMS1 bamuyita ani? Era cheap kadi zijja ziri plain. Then netyoka tukola artwork netumukolera wano, and millions of people have those cards. But now, let me tell you something. Please, I beg of you. Tuli bantu bakulu. We've really grown to be respected. Don't appear like a child when you talk about things. Ne posta ku internet kweringa egamba Amber Heart Foundation presents. Okay? And secondly, even the end point, a million enkaaga gwe cheke gye walaba gye yasemba. Okay? Bwenkuze mabega bifunga babaana kuba bagenda mu different portions and sections. Nenkuletera bulete zi receipts za airlines. This is it. Ono lawyer, this is a tax lawyer. Agambye charities pay taxes if they engage in income generating activities. The Income Tax Act, which levies such taxes, talks about taxable income. Any income is taxable after deduction
of allowable deductions. Exactly. Bebe is Allowable what? Deductions. Bebe is either telling lies or is not informed. Now, one of the things. Yes. I'm going to ask you something. Yes. Let me ask you something. Nkoze event. Nenji naming anti egenda kutwala abaana abalwadde ebuyimba. Kakati kankubuuza ezo eba income yange. First of all, osooka n'oggyako sente z'okozesezza okutegeka event. Then sente ziddako n'oteeka mu kintu kye wakoze eki ekya charity kye wakoze eki kakati bassebo ezo ziba teziweddeewo, or do you have any single idea what an event is? No. Income. Tax lawyer taking people for treatment is not an allowable deduction. That is that foundation. Bebe Cool byayogera birungi nnyo. Kituufu yatwala abaana India. Naye eggwanga lyaffe lino lirina gye liyita constitution. Tax laws za Uganda ekyo tezikikkiriza. Zikikiriza era genda osasula omusolo gwaffe. Edi okimanyi kizikiriza. Tezikikkiriza oyo tax lawyer. Uli bu tax lawyer. Tax lawyer. Kankubuuza ekibuuzo. Tax lawyer ani akwadde verification bu tax lawyer. Let me tell you something. Kati kankugambe ekintu Eddie. Kankugambe ekintu. Kankubuuza ekintu. Very simple. Ekirala yes. Foundation yakwata check okiwulira mu press conference n'egiwaayo nga contribution yayo emiliyoni 5 zatugamba ezatundibwa. Nze nsaba eki sina bitano ziringa 7 mukivulu ate abayingira emitwalo 10 ate abayingira emitwalo 10 ate abayingira emitwalo 10 obataddewa tuwe muddo tulye 700. Why don't you pay taxes? Why don't you pay taxes? Simple. Why don't you pay taxes? I have every information and every evidence that I can. Saba, you are a take on this guy. We shall come back for that. That pays taxes because it's a company registered. Amber Heart Foundation does not pay taxes. Bebe Cool pays taxes because I pay as you earn. Yes, let's go. When you earn a salary and use it to pay fees for your brother or any other person, that is ignorance isn't it subjected to pay? It is. That is ignorance. Okay, this is that a salary? Let me submit. Bebe, you are the master of show business. Bebe Cool, we know you wano mu Uganda. Let's go. The statistics you're giving us are not right. If you are earning 700 million, yeah, you don't believe so. Between me and you, if you were earning 700 million, you know so many things that could have happened after those concerts that don't happen. Okay, let me ask you something. Let me ask you something. No, let me ask you something. Those 2 big houses that I have, how do you think they've come up? State house money. Ignorance. It's not ignorance. sisobola mu nsi kwegana kufuna sente wa president nga nsasulwa kuba mukolera emirimu Eddie Sandy, just because toina bwongo bukola mirimu gy'abantu bakulu, just because no bikakam, just because oli munafu mentally tosobola kweyiya kutuukawo. Eddie Sandy ovuga emmotoka ya Senemeka ate twazize ku no ovuga emmotoka celebrity crib. Kati okay. If you knew, Alinda, if you knew, okay. No, it's okay. If you knew, alabayo.
We are going to Egendayo. Let me tell you. Yes. Man, wano. Enengala bieno jola. Kana kasajja. Don't. You don't. Emyaka atano mu ebiri gy'olina ekisinga okuluma abavubuka bato okuvaayo ne bakola ne bakuyitako mu ssente redi ekyamuko ekyakubisa ono rediyo moze yamukuba empirwa nsonga ono alina problemu emu abantu abamusinga obuto bakivinze nnyo okusinga ye ate Serena tetuza meza nkaga. What are the odds of us winning the mamas? The chances. The chances. Of course, chances are high. Yes. Bebe Cool agenda kuwangula Best Ugandan Act. Chances are high. Yes. Chances are high. Awasigadde awalala wagenda kubeera bit tricky. Okay. But kati Shiba ne John Black. John Black, he has overachieved. Okay. He's not been here 4 years. Yes. He has a mama nomination. Babebe kyatwaire emyaka 10 plus okugenda kweyo level. Okay. So for him he has achieved. Shiba njagala nnyo awangula award yo because to be honest she's one of the people abatademo hard work. Okay. Naye I don't see her beating Tiwa Savage. I don't see her beating Simi. I don't see her beating Best Female Act. Yes. Ate kati Yami yaladde si ya shooting nammwe era talina wajja mukubira. Okay. Edward Sebo mbadde nsaba njogereko nange. Bano abantu batandise okukaya n'emitwe yabwe y'amayumba nga temumpa musango. Okumaliriza next time mutwa time emala. Award ezo kye wabadde obuuza oba basaddewo lwa Bobi Wine. Ono yagamba omucrash. Bobi Wine Bebe Cool tasobola crashinga Bobi Wine. Bobi Wine kati waali yagenze. Yagenze. Nze nkubulya mazima. Bobi Wine walina chance. Bebe Cool walina chance crashinga Bobi Wine. Wali mu kusooka. Let me tell you something. Wali Kasuku. By your opinion, it's okay. Naye nze buli wemulabanga ku stage kwali ng'ayogera ku microphone nga bagenda kujja abayimbi bafukamire bagabe t-shirt ng'olumanya pini eri munda ekyo kimu nze tulina ebintu byaffe bwe tubeera tubiraba. That's why then who says that yours is the right one? What about my opinion? Okay. The honest truth is Bebe Cool had the chance. Wali after 2016 bazze now Bobi Wine we yajiranga atandikaawo after okuwangula kali akalulu but somewhere somehow no mukisa ne bagumuwa. That's why we somewhere somehow omukisa kukoyisa bulungi yalowooza nti he can fight this battle alone n'atayita abantu kumulwanirako especially bayimbi banne. So that battle fell flat and that is the honest truth. Today Bobi Wine posing abanyimizeyo mu hotels babeera nakunyumyako but away from that Bebe Cool you know I've supported you all these years. Bobi Wine ngamusangana ngamba goli musajja wa bafudde. Let me tell you something. Musically I don't support Bobi Wine. Naye wano be bali mu bintu bya politics. Of course politically ali mu politics. I don't think any other on any day you will crush that guy. I will. Let us pray for you. I like your submission. Let us pray for you. I like your submission. Yes. Now nga tuwunzika awards ezo baayagala dozitunda nga tezinawummula ne baagala noziguza Jennifer Musisi oyo bwe bayagala obuzanga Robert Kalumba because yes nga baagala Kampala ezitegeke because awards ezasembayo gundi ye yazitegeka Cape Town oba Pretoria era town ye ya sponsoring awards ezo so bano ne balemesebwa. Now factor ya Bobi Wine eyinza okuba yazzeemu
because now it's the way to sway people. Naye nze kyenjagala okugamba Bebe kiri bekiti. Imedia bwe tunasigala nga tuwonoona ssente zaffe ze tusobola oteeka mu bannayuganda basi tuteekemu tulambule Uganda eno. Kiwanda nga tannaba kuleeta ebyo bintu bye bya kisiru ebyo bya mamas. Basooke bagende mu national parks basale rates kwe bachargingira. Do you know how much it is okuva wano genda kusula ku Kyobe? Yes, I've toured Uganda before. Cut waliwo ne lodges ezemitwalo ebiri. Now, away from that, Nsaba. Maliriza. Yes, nga maliriza. Kati bwe tumaliriza ebyo byonna byonna nga amaze obbikola. Gwe Bebe Cool nga gwe oyogereko ko bino ebintu by'okudda ku TV tujja kurashinga Bobi Wine biki. Bobi Wine ayina issues ze enkyamu z'akola nammwe mulina enkyamu ze mukola. People will never see you as right when you're telling him about SOPs and he's not obeying them. Naye force ekendeeremu. Because nebe tunaatunda ekintu kino. Era CNN ejja tulaga nga tukuba bantu. Teri muntu agenda kwagala kujja wano. Ebintu tebikola tebitambula. Ebintu biri biti. Yes. Eno week yennyini era wafunye prophet n'akulagula ebintu byo byonna ebyo. And two, why is Bobi Wine putting you on panic? And your last submission, Chechi no Malisa, then you're to the odds of winning this mamas. It's so Keradala, it's so such a pastor. Every Ugandan has a right to their opinion and their dream. So I don't see why you attack a man who wakes up in the morning. There's been pastors here who have come up with all ideas of visions. Okay. So that's okay for him. If he believes it. That's number one. Number two, Bobi Wine putting me on panic. Yes. That doesn't happen. Bebe Cool doesn't go on panic because of Bobi Wine, but only I am speaking about a seat that takes the future of my children, the future of my business, and I'm seeing a wrong person assuming it. By the way, I'm very sure he's not looking at that seat because he knows himself he can't sit there. Why? But it is because I know the intentions of this young man post-election violence. So for me, my duty is to make sure that the public gets to know that the so-called image that these guys are planning to put there, that they have support and old man doesn't have support. My issue is to bring out that the old man has support and more, so that that can cut out the mentality in the young people to do with post-election violence. Because definitely every person with a brain, nga tuvuddeko kasuko nansonyiwa tulina obwongo buli muntu akimanyi nti omwana tasobola kusinga ki kalulu. But the point is, post-violence election esoboka lwa nsonga abantu bakulembeza abavubuka abo abato bambula kalifu nga bwe walaba luli mu kwekalakaasa ajja bateekamu ekintu nti babbi akalulu, then wabeewo abantu abavubuka bakonfrontinga poliisi. Naye bw'ojja emabega nga obalaga nti nedda omuzeeyi alina massive support, kitegeeza nti naye aligenza okwekalakaasa yeekubamu n'agamba omanyi akasajja kakadde naye kakyalina ki. What if he becomes president? That's not a case to contest. But what if he becomes president? And so I'm a Ugandan. And I will Bebe be here in Uganda. Let me tell you this. I am submitting. Bobi Wine bavuka president taina chagenda kola Bebe Cool. Taina chajja mukola. Because this country NNC. Ne waliwo okuvubuka obujjo okuduka. Kasuku. Ochimanyi. NNC n'emirembe gyayo. So the odds of winning mamas and chituleka wacho ne generally. In general, nze kyenjagala tutunuulire naganya okutunuulira mamas just ku side y'abayimbi yokka. Njatunuulire mamas ku side bbiri, ensi n'abayimbi. Ey'abayimbi n'oba influencer kuba kati oli influencer wa mamas. No. He's a nominee Kasuku, don't drive it out of the He's a nominee and an influencer. Kasuku babeera mu nnyonyi baba bakola ki? Kasuku bino ebintu mugenda ne muwabi abalabi ne mubabulira ebintu wrongly. That's why abaana bennyini abayimbi bafuna emitima egyo ne baba nga barejectinga ate ebintu ebirungi bino bayamba. Mubeere open enough. Abana mbagambe bayige just from what has come, because that's the best way to learn. When something like that comes here, we need to learn so that we can also win those things genuinely in the future. Okay, so in a nutshell, nze kyenjagala njagala nnyo okuba nti nno
tetutunulira ebintu ebitono out of something, tutunulirenga looking out for the bigger picture. At this point singa obadde otudde ne Kiwanda ne ba economists and people of government, uliriza oyinza okubeera ne issues zo, naye abantu abo basobola okubuulira more about why tourism is important. N'ebintu bye ne plan eziriwo tezinaba kuvaayo, ebintu nga birina okutambula tebinakola tebinavaayo. So that's why I'm saying let us not be negative at all. Even the guys who are nominated, this number of Ugandans that has been nominated this year, whether they've put a category or not, it is on record now that they were nominated in 2020 in the MTV Mama Awards, and it's the biggest number of Ugandans to ever be nominated. Thank you so much. Abantu bonna bali nominated bagenda ku unveiling oba ku press launch. Bebe Cool, Shiba, John Black, Daddy Andre. In a nutshell, chikompayiringe ochibawe. What I want to say, a nomination is a win. And for Uganda and being a Ugandan, nze muna Uganda mnange yenna anaba wangudde. Congratulations. Bebe agenda wangula. Bebe wa winning. Kezo inesawa. Bebe wa winning. I'm happy for him. Okay, in case Bebe wins, I'll be happy for him. Okay. And I'll get on my phone and I call him. Good, he has my number. I have his number. I call him and I congratulate him. My other last submission. I wasn't interfering. Yes. My other submission is on the crashing of Bobi Wine. If Bebe's appointing authority evaluates his work, he's done poorly because omwana yamuleka yaskamu yagenda. Ekyo sijja kikiriza ku standing. Muli bawagizi ba Bobi from the big ono ye muwagizi wange. Naye gwe sendi. Nali muwagizi wo. Ankumye bumi interview kyekikunyiziza of late. Naye njaji kuwanga weterezeza naye edisendi aineko ku mutima. Edisendi eko let me submit last. Sendi yayogerako ne ku mwana wo. Olabye ko. Ate ya pikinga. Natali tunda omwenge. Very important for Edisendi. Omanyi je tukomo kadiwa n'entondo ziba nyingi. Ye banna. Ati umyaka gyo woli nkusaba. Ne music kati tokyamutegeera bulungi because kati kusawa zino nze nikwana mu 3 nali kwa 5 mu 2 kati music oli ku 6 kale kati olina okukkiriza ebintu ebimu kiba kiganye teri muntu atayagala kukola na mukulembeze wa ggwanga taliyo mwena muno mukinoonyeza ne kigaana. Appreciate a man who has done so. And secondly, nze ngenda babulira bannayuganda, let me tell you something. Ekisinga baluma nze ndabisa akalenzi kammwe nkalabisa. You know very well singa muddeyo ne mwogera n'okwogera off record kale singa tekyakuke. But you lose sleep over Bobi Wine? No, why? I am talking about a seat that from your submissions, my submissions are very simple. Thank you so much, Bebe Cool. Thank you so much. Samu damu ogenda kugalawo show nga tobuuza kibuuzo kiri important. Kimubuuze. Ekibuuzo kiri important kiri kimu. Mami Zwali ati. Anyway, thank you so much. Nenda we are going below the belt. Kiri important. Tetuleta family wano. Tetuleta family. Mami Zwali ati. She's doing okay. No, tetugenda bireta. Anyway, thank you so much. Bebe Cool, thank you so much. We are so humble. Edward, thank you so much. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse so okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.